nisanga mwavu. Nina company ya wala sete. Nsereko Moses money lending company. Empapula na company za wanondo za muziraba. Si bino sibya bya kusanyu kama usanyu sidozo laba. Wesomero olabe. Nsereko Moses money lending company. Obwe mupina lina bwagala mukyenda mukaaga nga jajja wange antwalo okusoma nga ne mupi wano nenga ntya nga ndi mwakatengo nenga okulaba okanze jajja mwami n'omuteekamu engwala wuuti nenga mpa buli kimu kisoboka kyovala bakati nserekani atamanyi nze ntulendinga kati bannange kyangeno muganda wange ono sigenda mubuuza kibuuzo lwaki babadde n'esegibokisi nga nange ndansereko Moses bokisi kati ngenda musaba busabi aje tukwatagane muwe omulimu gwa personal assistant sobo gwogenda okubeera personal assistant wange tutambuze emirimu. Ngenda buuza Honorable Nalukola olunaku lweggulo wakoze speech ku mawulire ng'oyogera n'abannamawulire n'ogamba oli waddemu okulatiki pate kyekikuleese wano ndeka gundi nkayina wano bannakawempe tusobola okukazanya tulina omuntu omukyamu Nalukola waddemu okulatiki pate yakyeyogeredde. Ekyokubiri Nalukola kambuze ekyokubiri nze ayogera nammwe siri roboti bannamawulire munanjulira bw'oba obadde okolera ku muleereetu ogumu nga baguyita zifuddewa bw'okyuka n'odda ku muleereetu omulala emikisa mingi okwogera eri gye wakola ki gye wava ng'oyogera. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nnassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi. Endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Enfuga gye babafugamu mu ggwanga lyabwe tibannayuganda bano balaba tebategedde ife tulina obuvunaanyizibwa mu Uganda tugenda kubeera n'ekizibu kinene okusobola okuddako ekyo obuvunaanyizibwa ababwe abali wano n'abali eyo abatulaba ku ntimbe za TV n'abatulira ku leediyo okwenyigira mu by'obukulembeze by'eggwanga lyammwe kubanga eri n'abasajja bange wano babiri na Dr. Kwef nina Isma nate nayogeddeko naye dda wali nga tuli mu live njagala tusooka tutunulira debate twongere okukimenyaamenya olw'obulungi bw'oyo abadde atulaba tulina kye tufunyeemu oba tumaze budde n'ebifaanagana ku kwebisooka ombulizeeyo ku bakulaba bane abatulaba mwebale nnyo okutugoberera ku mikutu gyonna egya YouTube ez'enjawulo mwebale nnyo kugoberera nsonga ekimu kinsanyusiza olwaleero nti buli muntu abadde afolowinga ababadde ku TV abadde ku radio abantu nina gye mpisenze ntuuse debate etandiseko eddakiika nga 15 naye ng'olaba ku maduuka abantu nga bwe balinda bwe babeera nga balaba emipiira ababooda bapaakinga ne balaba Arsenal ne Man U ne bamala ne bagenda nga tebafunyeemu
naye ne ku luno bakiwadde obudde ne bapaakinga ku TVs ez'enjawulo ne basobola okugobera ye spirit gye twagala tugoberereko ku bintu ebirimu ku magezi ebitutwala mu maaso si buli kiseera ntulina kugoberera bitusanyusa bula n'ebituyigiriza. Bannaye mwebale kutwagala mwebale kubaayo nesaimuka nsoke nebaza ekibiina kya NUP. Ffe ng'abaludde mu byobufuzi kitukanze nnyo. Buli oba ekibiina kiriko ki oba kiriko byamagero kubanga ekintu kye kikoze kyalibadde kyakolebwa dda mu Uganda emyaka ng'ana. Ebeere gavumenti eri mu buyinza sa kino ekintu yakitandikawo dda kubanga nze njizeemu ebintu bibiri ebinkanze. Abantu bateekwa okuddamu enziramu y'ebibuuzo kibeere mu Luganda kibeere mu Luzungu. Ate abantu bateekwa okuba ne time keeping ekyo kikulu nnyo nakyo ekiyigidde wano. Ate abantu bateekwa ndowooza Damascus sali bongeremu ebirungo mu Luganda omuntu akuddamu atya omwanukula otya byonna mbiyigidde wano. Naye nga twebaza ekibiina kya NUP essolo empya gye kireese twagala n'ebibiina ebirala bannange mu FDC abantu bonna mwenna n'aba gavumenti mukope ekibadde wano. Naye nga twebaza abantu nga Dr. Kwefu wagambye buli woobadde kibadde nga ekipya ekigudde mu ggwanga. Nange njidde ku boda naye ng'abantu bonna bali ku TV bali wamu wonna. Wenya tutandikire njagala osooka ompa observation yo debate kyewazza osuubira otufunye. Kye nazze nsuubira kyenfunye okuva ku ba moderators babadde well picked okusinziira ku ngeri gyali bakwatamu omuzannyo. Yenna yabalonze yalonze bulungi ate n'atulondera abantu abali mu myaka gyaffe nga tusobola okubategeera. Manyi omuntu bw'omulaba ng'akufaanana oyanguwa okumusemberera. Kakati omuwala ono abadde atudde wano nga bw'omutunula bw'oti olaba nti omuntu agenda kubuuza ebintu ebikukiikirira. N'omukulu abadde oludda luli naye omulaba nga ali mu kawungeezi k'emyaka gyaffe. So kakati yenna yabalonze yalonze bulungi bw'aba asinziira ku population gye tuliko nti tuli abavubuka abasoba Uganda yonna abantu abali mu bitundu 7 bavubuka. Olina okubafunira oyo akiikirira ebibuuzo byabwe. Tireba ali kuleese nga gwe oli musajja wa myaka 67 ng'obuuza ebibuuzo byaffe twaligambye osi alina okutubuuliza. Yakyabuuza bamugambye ekigambo batakimanyi. Naye olabye ng'omuwala abuuza ebintu nga abijja kulo wabwe ayogera abavubuka naye muvubuka. So babadde well picked eyo credit ne tugifuna. Then organization y'ekifo nti otunudde entuula gye twatudde Bobi Wine SG ne bannaabwe nga batwala ekibiina nga bali wala okuva ewali akakiiko k'ebyokulonda. That is a statement nti bwe mubanga muyina abantu be muwadde obuvunaanyizibwa muyina kubabeera wala basobole okukola okusalawo kubanga waliwo tulina ekizibu kya abantu obutakkiriza mu byakulonda singa balabawo anything ekinfluencinga abo bavunaanyizibwa ku kulonda. Tolabyeyo kapapula tolabyeyo buli omu ng'olaba ali ku bibye then n'ababuuza nga bali ku byabwe. Then bwe ngenda kuba contestants nazze mu debate osuubira extremes ziba bbiri. Abali wakati nze sitera kubafaako nfa nnyo ku extremes eziba ebbiri. Extreme esooka yabasinze obugezi wabaawo ali ku extreme egogamba nti mu bugezi kati yaba waggulu eri bwe tuba mu numbers nga babadde nti oyo yali mu namba emu then tubawo ali ku extreme simanyi nkireete nti obutalaga nti kivoola kwa saagala kuvoola naye opposite y'obugezi babusiba ege mazima kozi ngoyagala tulimbe limbe simanyi ngeri gye nyiza kireeta naye saala muntu akifune bw'atyo nga omuntu gw'ogamba nti oyo kale yafeebye mu nziramu n'enkwata y'ekintu nga bwe kibadde tubaayo n'ali ku extreme abo babiri be bakola amawulire nze njalodde eri mbeere ng'omukulu oyo mulengera omanyize njala nnyo eye contact ye tuli mu conversation kakati nazze nga nsuubira nti nina abantu basatu
bendowooza nti kwe kulina okuva alina okuweebwa kaadi. Kanso Nalukoola, Magala Umaru ne Luwemba Lusa. Abo basatu buli omu alina kyasinza bali abasigadde. Nti bwe tugenda Magala, bwe tugenda ku bantu abakiikirira ba Foot Soldiers, era owulira buli amuwagira ensonga gy'akuwa. Foot Soldier abaddewo, kakati oyo aba n'abantu abalowooza nti tosobola omuntu yenna tasobola kuleyiminga ekyo kubali wano bonna n'ebbanga lye yamala mukomera nga musibe. Kakati nojja eri Luwemba Luswa, Alex Muhammad ayina kaadi gy'atambuza ye Segirinya. Kakati ekyo mubali wano bonna tewali ayinza kimusinga, ne Magala eyo kaadi tagirina, oli ayina kaadi yaki. Ate nga jjukira nti Segirinya is a force to reckon with essaawa zino mu kalulu kano. Waliwo abantu abagenda okulonda nga balonda lwa Segirinya, sympathy kaadi oli agibasinza. Then bwe tugenda mu muntu gw'ogamba nti engeri mu paalamenti twetaaga abantu ab'omuzinzi. Jukira paalamenti yene wedde twasindika ab'omuzinzi ne tusindika ne bannaffe be tugamba nti bagende. Ab'omuzinzi abamu tugenza okumaliriza nga baba tusokoddemu. Kakati weetaagayo ab'omuzinzi abalala nti mu b'omuzinzi Kanso Nalukoola bano bonna abakira. Bwe tugenda bw'ogamba nti ebintu ebikolebwa mu paalamenti ng'ovudde ku bikolebwa ebweru wa paalamenti okuli okuziika, okwolezaako abantu ebintu, okusima entaana n'ebiringa ebyo basobola bimusinga. Naye bwe tugamba nti roles of a member of parliament bonna awo tewali ayinza musinga. Kati bali abasigadde simanyi naye abo basatu. Kakati ku extreme Nalukoola abadde ku extreme eya kye twazze okulaba kye tunoonya mubaka wa paalamenti. Abadde ku extreme era kyovula bw'abadde ayogera ng'abantu bawuliriza. Is not entertaining, is informative and is knowledgeable. Era mbadde ngamba gwe mbadde nyimiridde naye nti bw'okwata Messi ng'ava mu Barcelona n'akomawo Kokkalo gye bamuzaala namugaa tulinawo nno wano omupiira ku Yidi nga bwe tunaabeera ku Yidi omuganda wange musiraamu tubaawo n'emipiira gya Yidi n'ogamba Messi wayi ku kyalo wano twategesewo akapiira ka Yidi. Kati Nalukoola bwe bamukoze nti bamujja eri waggulu mu Premier League mu La Liga ne bamuleeta tusambe akapiira kaki. Kakati byaba agenda okukolamu akapiira kuba kuyisa mukka mu kisero. Era Nalukoola omulabye nti obwedda ayisa mukka mu kisero kuba omusajja abeera ku fulo ya kooti n'awoza ne bata omuntu ng'akootinga amateeka. Bino ebisigadde biba kuyisa mukka mu kisero bano baba tebalina bye bamusanga. Then ku extreme extreme at the top, extreme at the bottom. Ye wabadde muganda wange Nsereko ow'amaanyi. Nsereko kyakoze. Era nsaba NUP bw'eneemala okulonda ku basatu bali n'ebawa kaadi eri ebatwala mu paalamenti baguleyo akatabo k'amatatu bafunemu kaadi oba eneeba yakke oba eneeba ya piki kyendala ezibeera omwo oba bamuddiza jje oba bamuwa bbiri abuuke oba bamuwa embwa gikuba bafuneyo oba y'amatatu oba ene kaadi bagimuwa agende nayo kubanga he has been a flavor. Mukasera nga tuli busy ngajja n'atunyigamu akantu nti bino debate zino ziraba zitambulira ku publicity. Kakati biri ebisigadde tuweereza abantu bangi mu paalamenti ababitegeera. Kakati abantu badde beetaagamu ka flavor era Nsereko akatuwadde era obwedda buli lwayogera okuva ku Bobi Wine paka ku muntu asembayo wansi engalo zibadde zivuga nga zivuga lwaleriifu naga nti omusajja atuwaddemukko. So njagadde nnyo era ekibiina kirina okumukozesa ennyo naddala ku gurawundi mu kusagula abantu abanajja ku Laale wano nga mugenda okwogera mumuwaamu n'asooka entertaining abantu ekyakikoledde ddala bulungi. So mu ba contestants
That was my observation. Bwe nabadde simanya anabeera ku extreme eyo nsereko gwe nade simanya ni anabeerawo nadde mmanyi nti Nalukoola agenda kuyisa mukka mu kisero ne muganda wange observation yo ebyakwefo buli gwe oluteeso olulabye otya nawe osobola okumpa ku extreme yo waggulu ne extreme yo wansi nange nazze n'abantu basatu nga Dr. Kwefu ne bwe ntuuse wano omu ne mujjamu nazze ne Nalukoola nenja ne Umaru Magala nenjija nono wa Segirinya ne Magala mujjeemu Magala omuntu nga abantu gwadi balinamu essuubi n'okuddamu ebibuuzo kiri very important. Waliwo ekibuuzo kye bamubuuzizza olabye ng'ekibadde eky'omuzannyo n'ekibadde kikulu nnyo ne bamubuuza nti gwe Ssengono omubaka wa paalamenti onoobuukya yali baddaga nti ekikulu kyonna nti nja kufuba okulaba nga njijjayo abasibe buli musibe yenna full stop kibadde kimala naye ekibuuzo aze n'akizanyiramu ate nabeerako ne gundi ate ne bansiba ne gundi ate nze ndudde ne gundi ebisibi bye tubadde twagala era tugenza okubuuza ekibuuzo ekyo nga tumanyi kyobadde musibe emyaka 3 wabeerako ne gundi eneeno gundi nga abantu baffe bayiga okudda wana Umaru badde manyi ng'omuyivu ate omutendeke naye answazizza nnyo ku ssaawa esembayo nensigazaamu abantu aba babiri kati ate bwensigaza kwono owa Segirinya Luswa Luwemba nze nga sinamu kuba Luswa Luwemba nze ku lwange mbadde mubuusabuusaamu yatagalamu mu kufa kw'omugenzi ulidde naye ate bw'atuuse wano tamanyi kye bayita time keeping bulijjo ne bw'oba oyogera ebiwooma bitya obaako n'ekiseera mwe mwembi bendi wano muli bapulizenta nange naliko pulizenta ku KIU ey'abasajja balaba naye pulogulaamu Dr. Kwefu ne Titi Tabeero teri atabawuliza teri atabaagala ne lwakuba ensi ebaagala naye pulogulaamu yaabwe era etuuka n'ekoma so bali badde bagaa nti ensi bwe baagala ennyo ulidde bagikole from Monday to Monday bakufole ku makya paka kawungeezi naye okuddamu kw'ebibuuzo kikulu nnyo ne time keeping kyekisuddaani kyekisudde Luwemba kati omuntu ate najjaye abavuga bonna n'abeetikka ng'alinganga agamba nti abadde mu setinge naye gundi Nalukoola kuba buli kimu kyonna ekisooka awadde banne ebitiibwa ekyokubiri ebibuuzo abadde abiddamu nga bwe kyetaagisa abantu baffe bayige kibeere ekyokulabirako ne bw'oba olina ebintu bingi nnyo kati era abamu bagudde nnyo obwedda bagaatuwa ekintu kimu kyesookerako kawempe olinayogera ebintu 10 every yasiro oba wagudde dda bakusabye kimu n'akubuuzizza mubaleemu amagezi nti ategeera n'okusinga yakusabye ekibuuzo eki ate gw'oleese ebibuuzo 10 era mwami Bobi Wine atulaze ekyokukola kyamaanyi nnyo buli kibiina kya byabufuzi batandika olwaleero tebawa muntu kaadi nga tebamuleese mu lujjudde bwe bati abantu tuswadde nnyo omulala ne batuuka omugamba omuluzungu obwedda agamba Mr. Problem akyogedde emirundi nga 12 kwega n'ekizibu kifuuse Mr. Problem ulidde era ako nebazizza nnyo abanuupu ulidde mutuyambye nnyo twagala tusindika omuntu kati kiwadde n'ab'okulabirako abeesimbayo abalala ojje nga mu kintu yambala sayizi yo Bobi Wine yayimba oluyimba olwo engatto yambala sayizi yo bw'oba tosobola luzungu tojja mu bino bw'oba tosobola mubaka wa paalamenti sigala mu mirimu emirala ekibiina kiba n'abeezi kiba n'abakuŋŋaanyi emirimu gyonna ekibiina ndabi kya bbeeyi nnyo kigazi nnyo musigaze emirimu emirala manya sayizi yo engatto yambala sayizi yo oluzungu manya sayizi yo n'omusajja aswazizza nnyo simanyi oba ye mafumafu owoza Mr. Problem akyogedde emirundi nga 9 kwegamba wadde Museveni yayonoonya eggwanga yaleeta bonna basiriwale oba bonna bakone naye bateeka okubazzaayo mu UPE
Era wano tufunyewo abantu senga Nuupu erangirira tubagizeeyo mangu mu UPE basome tujja bawa ebitabo kuba ekibiina kigagga ate ekibiina kyagalwa abantu ekyo kinkanze nnyo naye nga mbadde nsaba aba Nuupu nga bwe mukoze ekintu ekyo mukitwale mu maaso n'ebibiina ebirala mu kikoppe kino ekibiina kyajja tusoomooza ffe tuludde mu bibiina by'obufuzi bingi naye tetutuukanga ku kino abaana kye bakoze ffe abaana abato ne batukola bino nga ffe twali badde twabikola dda ekirala katono nnyo okwongereza ku ky'omukulu ono ebintu ebifuga debate biba ebintu bibiri abasinga ebibasudde wano ekisooka kuwuliriza exactly si kuwulira kuwuliriza ekyokubiri kumanya lwaki bambuuzizza ekibuuzo ebyo ebintu bibiri bw'ojja nabyo teri debate eyinza kukulemerera kuwuliriza na kumanya lwaki bambuuzizza ekibuuzo awo osobola ofuna ansa entuufu nti abamu ebibuuzo babigudde nga takiwuliriza yensonga lwaki asobola okumubuuza ekintu naddamu kintu kirala yawulidde nga boogera teyawuliriza ate information okwa Dr. Kefu ekintu ekyo kibadde kikulu nnyo era kyonoonya abaana baffe omu bakubuuziza kibuuzo oye Kyagulanyi oye bano abali wano be bakusinga okwagala Kyagulanyi naye yeeyagala naye neyeetya tebakubuuziza bya people power oye tebakubuuziza kuwaga abantu bawawule ng'ekitakambaga kupeera n'entula kyekya Dr. Kwefu kyagamba akati bw'owuliriza kikuyamba okufuna ansa entuufu naye n'ekirala ekibuuzo bw'omala okiwuliriza nga tonnakiddamu osooka kumanya lwaki booza bambuuza ekibuuzo ekyo waliwo ekibuuzo ekibadde simple kibadde ng'ekiri simple nekiyiya abantu wano kibadde kigamba nti ku bantu b'otudde nabo wano bonna ani gwe weegomba ekibuuzo ekyo kiringa ekyangu naye kiyina lwaki baba bakikubuuzizza baba baagala kumanya owa banne ekitiibwa kyekisooka kyakubiri do you know your opponents obamanyi amaanyi gaabwe n'obunafu bwabwe kyakubiri osobola okwerekereza kati gwe bw'ojja noga nti bendi nabo wano bonna siina kyembeegombako siina gwe neegomba oba ogudde Simon omubbi azze nabba ewuwo obaako ky'omwegombako bwe kiri n'ogamba obuvumu bw'omusajja ono omuntu eyabuusa ekikomera kino naagwe munda ababbi balina ne system atuuka ewaka nga waliwo ennyama n'ebijanjalo n'ebyenda n'asooka yeesala ennyama ennyama yonna nagimala mu sefuriya nomugamba omusajja ono bwe yatuulidde wano n'alya n'okulondako n'alondako nsijja kubba bijanjalo kubba nnyama muvaawo nga mukimwegombyeko obukakamu bw'obuddo bwe yakkakkanye bw'ati nga ffenna tuli mu kisenge twebase n'atapakuka kukola kunyeenya bintu n'alya n'ayongera namu omunnyo n'agenda okimwegombako kakati abantu ababadde wano bonna tosobola kuŋŋamba nti tolina kyomwegombako ati olabadde Magala yasoose okubikulawo kyakutempya ne Luwemba naye agambye talina kyegwe yeegombawo n'omulala n'agireegerera banne nti musula ku nnyumba zange tetubadde mu mpaka za byabugagga tetubadde mu mpaka z'abalandiroodi tubadde wano oba basula ku nnyumba zo oba tebasula tubadde tetwagala kiwulira wa buli muntu yasooka kusula nze okujja mu Kampala najja kusoma najja na keesi ate yabibaati nasutukira ku buluruumu wa muganda wange nasulanga mu ntebe neŋŋenda Kololo high school ulidde bwe nva Kololo nentandika okuyiga emmotoka kati ebyo tetwagala kumanya tetubadde mu background-yo Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings.
ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Nsonga eyo ne Nalukoola Magala gambye Nalukoola mwegomba. Nalukoola ye najja n'akugamba nti abali wano bonna buli omu alina ye najja nga munnamateeka omugezi kuba wano kye tubaddeko bakiyita critical thinking nti okufumiintiriza ani asinze okufumiintiriza kakati ye n'akugamba nti bonna nga bwe bali wano bonna mbeegomba buli omu alina talenti gye sirina kati awo n'abakuba. So point yange gye driving at home nti buli bakuleeta nga bintu bino kyova babagyeeko amasimu twagala critical thinking olowooza otya okusukka abantu we balaba. So ebibuuzo ebibuuzibwa wano byangu nnyo singa oba owuliriza. Waliwo ne gwe babuuza ekibuuzo n'agamba banziriremu. Tugenda kubeera mu palamenti y'ababaka 529 bakuwa eddakiika 3 supiidi ebintu kwe biddukira. Togenda kugamba speaker wa parliament birundi ebiri nti I beg your pardon. Okitegedde? So tubadde tunoonya mutwe tikyatuleese wano. So awo mu kufumiintiriza abasinga bye bagwiridde nti olulimi si kyekizibu. Waba abamu lubasumbuye kubanga oluzungu is the official language tetugenda kijjawo. Ne Saimu katono nnyo si luzungu lwokka abantu baffe ne mu Luganda bagudde ebigezo. Luli mbadde manyi nti luzungu lwe lubakaluubiriza nene mu Luganda bagudde nnyo okuggyako Nalukoola. Oluzungu tetulina bwe tuyinza kulwewala. Oluganda lwe lulimi lwaffe n'oluzungu toyina woso nga bw'ogamba nti Saimo taatawo maama wo omwagala nnyo ekyo tekikibuusabuusa. Naye bwe tugamba nti emmotoka ya Saimo yiiyaawo mutabani we emmoloka gye yagula mutabani we gwe yayonsa n'amusomesa. Naye bwe tugamba nti emmotoka ya Saimo yiiyaawo yaleseewo n'ebisumuluzo naye yagambye tufune eddereeva atutwaleko mu kibuga. Tewali kubuusabuusa maama wa Saimo ye yandibadde candidate omuki kubeera emmoloka yaani ya mutabani we. Naye tubaako bye tugamba nti yadde maama gw'ozaala omwana ono naye walina okugenda ogatteko oyige bwe bavuga ne pamiti obeere nayo. Kakati tulina abantu bangi be twagala naye oluzungu twabadde ne conference yabadde virtual wakati wa President Museveni, President William Ruto, President Kagame, President kwabadde kani omulala abadde bateesa ku nsonga z'e Congo. Kagame, Ruto, Suluku, Museveni, owa South Africa n'owe Burundi yabaddeko lwa kwa internet n'emusumbuwa nga boogera luzungu. Okitegedde? Kati gwe tojja kujja oli ogambe nti bannange nze ekibiina nkyagala nnyo naye mu palamenti ye bateesa ate nange nninda bannange banzivuunulire. Ate era twakyogerako ne Saimu ne bw'oba mu mbowa wa Kabaka tosobola kuga nze ndi mu mbowa nze ngwa Kabaka ku kido nina kwogera Luganda eri baagala luzungu. Ojja kutuuka Kababene ng'agenze mu United Nations nga balina okuwa instructions ez'abantu be nga naawe olina okwogera kuwuliziganya ne banno bwe mukuuma abakulembeze abalala ab'ennono oyogere ki. So language lubadde mandatory ekyo tolina kye weekwasa. Kati atalumanyi
tuba twagala kugamba nti ekibiina okyagala nnyo nenga mama wa Saimo bw'ayagala nnyo mutabani we naye tusaba otuule emabega tufuneyo akavubuka akatali tulinaako naye ng'ebisaanyizo kakola ki kabirina kakwate emmotoka katuvuge so olulimi era bwe tuzze mu Luganda abantu ne beekola ekigenyi kakati ate mu kwekola ekigenyi babaddenga omuntu osobola okubeera ku ttaka ng'ovuga emmotoka ebinnya ne bikutawanya n'ovuga mpola mpola kyokka ate bw'otuuka ku kolansi ekifo ky'okuvuga sipiidi era ey'ekigero ate luli wabadde ovuga mpola nnyo kale ate wano n'oyisaawo nnyo era amateeka ne gasigala nga gakwata bwe tutuuse ku kkubo ebavugira enkaaga oli asazeho ovuga 100 ameka ono kyabadde agamba nti bwe tutuuse ate mu Luganda olw'excitement oga nti lwe lulimi lwaffe ate bagudde nnyo nga bali ku sipiidi ya kika kya waggulu nnyo nnyo omusajja bamuwadde okubuuza Nalukoola ekibuuzo kye kibadde kirungi nti owaayi oli mu National Unity Platform wabadde oyogera n'abamawulire wagambye oli wa Democratic Party ekibuuzo kibadde kikomaawo naye n'agamba ono kale ate n'agamba ono tulina kiki wano ono si waffe akimye ekiwaffe ogwawa emotions Nalukoola ze n'asooka amanya nti wano bayitagawo kye bayita emotional intelligence n'asooka kkakkana bulungi si yonna neewola nannyonnyo nze nali nkola ku Top Radio nakolawo okuva 2013 paka 2015 gy'emyaka 2.5 bwe najja ku 89 katonyeze 2 CBS emyezi omukaaga egyasooka akyo kyatwala ndoza mwaka nga 289 katonyeze mukaaga omukaaga ogwekangira wakati n'okomawo ku 2 kusuubi sapienzi kakati nawuliza ready programu ze zasookesa tunazikola naye nga buli wajja yali 10 katonya yali 10 katonyeze mwenda ngaja 10 katata naona maana namala nakomawo naye ekimako nagabanange radio y'omusajja mu mutwe bw'oba obuuza ekibuuzo kibuuze kikome tokibuuza ali n'okiwa ansa omusajja bwazze akukubye tekiniko kakati emotional intelligence owulidde ekibuuzo kya Nalukoola amaze okukakkanya embeera bulungi kati n'agukuba nga gunywa munda naye nga gwe olina okunywa nagwo nga bw'ogukwata n'olemera ebweru gukwokya gukuba ne gukowa byekifuba ng'okyolina okukola kuyingira nagwo munda nti bwe mba mpa kaadi oyagala nkuteesezeeyo ki toyombe nti nze tebagenda gikuwa wategeera otya tebagenda gikuwa toyombe nti nze sobola kutuma kati ng'olina ate naye naddamu bulungi ng'alina kunywa nagwo wangi Luwemba avuze kaadi ya Segiri nakozeko na interview n'angamba awo wali si yaliwo mugenzi yaliwo mugenzi yamutuma mugenzi bino tabyagala omugenzi bino abyagala mugenzi ali bwati ne bwati kati malo okubaako kye tugambye tulina kye tugamba eggwanga wano tuli ku interview nno tulina kye tugamba eggwanga kaadi ya Luwemba abantu bempinga bagamba nti Luwemba kyakola kituufu naye kaadi lebo kwagivugidde tasusse mu ndabayo wamala asusse era kigendamu kuba nnyo ekigwo ebyobufuzi byakyuse nnyo kigendamu kuba nnyo ekigwo ebyobufuzi byakyuse nnyo buli lukya bikyuka Luwemba yazze kyova yalese n'ekifaananyi ky'omugenzi Segibox kanga oba kutiisatiisa ebyo abantu bayiseewo dda era kyuka kiyinza omukuba ekigwo omuwala bw'akita swahumatono uzunu lwaki otijja n'omugenzi akita swahumatono uzunu lwaki otijja n'omugenzi kabeere nze sijjudde birungi byereere nina ebirungi n'ebibi gwomugenzi okola assurance ki kyajjudde birungi byereere n'ebibi byo n'obyetikka kati Luwemba akabidde omufu atali wuwe ffe lumu twaswalako bannabyabufuzi
omwana yafa nga mwana muto wa myaka 5 ng'atandika fijuddwa komanda wange ono abadde w'amaanyi tumugamba nti abadde mwana muto nga yeeyongera bweyongezi abadde mukazi nga ye amuyita musajja ulidde kati ne Luwemba agudde mu mpya ezitali zize ulidde era zigenda mukubya nnyo saabadde muteesa mulungi ate yaligumiikiriza ate yali kakkanye n'ekibiina Luwemba ne baali badde tebamuwadde kaadi bwaddembe omugamba tukusindise Wakiso tukwatire kaadi gwe kyamaanyi ye Wakiso district waawo Bwanika Lwanga avaayo waddembe n'omugamba nti tukusindisa olyo constituency abaajemera ekibiina tugenze kutunda eyo naye yeeyanise lumu alinga nga aliko emabega amupika nti abamugamba kola kino genda na kino kyekigenda okukuba nnyo Luwemba ewendabye kakati Luwemba alina ekiso kisala sayidi zonna kikyamu naye ate talina kyakikolera kyayinawo ng'ekyokulwanyisa wali obaddeko mu mbeera nga for example olaba omwana buno obwana obutembeeya amagi ku kkubo kikyamu akaana ako okubeera ku kkubo akatembeeya amagi kalina emyaka 7 naye eka taata yafa ne maama yafa kabeera na jjajja waako bwe kabeera awaka enjala egenda batta ne jjajja waako jjajja akawadde amagi agegenda kukuba kajojo kati byombi bikyamu naye tekalina kyakukola kalina okusondako ekikyamu kimu ekikyamu ekisinga okuba ekituufu nti Luwemba ekyamazima ababutajjira mu kifaananyi kya Seggiri Clouti yonna gyafunye teyali gifunye kubanga atusa n'atuyimirizaamu ssebaawo ate nga omala okuba moment of silence olina n'okukuba engalo nga yali ku platform awo teyali gifunye okuva omugenzi lwe yafa teri yalitegedde Luwemba kubanga Seggirinya wabeeredde omulwadde Luwemba abadde mabega we n'abamu tubadde tetumumanyi kyokka ate bano banne babadde baalagadda nti ekifo bakola ki bakyagala nti Nalukoola yali yanoonya dda akalulu nga n'ebipande bye gyebiri Umalumagala nga yalagadda interest ng'omuntu ate nalaga interest ye Luwemba kati okujja nga bakukulembedde ggoolo 3 oguyunge kaadi gy'obadde olina okukozesa yaani ya mugenzi kyokka ate nga bw'ogendera ku nsonga y'ono era oba mutuufu kubanga abantu we tuli tulwanyisa bukulembeze bwakwekweka mu muntu ng'olina okuyimiriranga ggwe tuleme kubuuza tibannaye oyo yaani nti ati ye muganda wa gundi si mulimu omanye tulina abantu wano mu ggwanga nga tomanyi kyakola naye mugagga bwakyankalanya abantu nobuuza bane awo waani wa muganda wa Sayimo nobuuza talina linnya ye oli azimba mu kkubo nti anti oyo yaani anti oyo ye mukwano wa gundi ate ne kuzimba mu kkubo kokka ffe ng'abavuga ku mmotoka oli atuuka mu mmotoka n'asiba n'abanga kamiliyoni n'agivaamu n'agitula ku boneti ne mubuuza oyo yaani nti muganda wa gundi ebyo abantu babikooye baagala oveeyo bwannamunigina kati Luwemba kaadi gy'alina esala emirundi 2 kakati yalonzeeko ekituufu ekikyamu ekisinga okuba ekituufu kugamba nti kaŋŋende ne kaadi eno at least ne bwe mba ngudde nsigala nga sikyali Luwemba eyandibadde talina Seggirinya nti oba oliawo mu kalulu ka 226 asobola okufuna ekifo ekirala kuba agenda okuwangula luno ne 226 yagenda okuwangulawo tekakyukemu tekajja kukyuka awangula kati okujjako nga ye yanaaba yeetemye enteega naye awangula kati yagenda okuwangula ne ku luli kubanga kikyamu kikyagenda okukola mu myezi ena gyagenda okugenda naye kigenda omumukyaya abantu ontegedde so kati Luwemba kaadi emuyambye nti asobola okufuna ekibiina kisobola omuwa 226 nekifuna we kimuteeka kuba Luwemba mugezi ng'ogyeko ebyokuba nti yeekwese mu Seggirinya omuwulira nga bambi mugezi addamu amanyi bwe baddamu tannamanya bulungi dirwa alina kukozesa lusaagirizo lwa Seggirinya bwekiri kuba yeeyize serious man tamanyi kuzanya omanyi comedy oyo omulala Seggirinya comedy political comedy bakuzaala naye toyiga muyige singa baali bamuyiga singa Besigye yamuyiga dda
naye eyo kalakita Katonda teyagimuwa ye ayina abamukulembera ne bazanya kaadi eyo eya political comedy kati ye najjanga serious person kakati ono tannamanya kuba takijjaamu bulungi kakati kadi bajja mufunira naye siyinza munenya nti lwaki wazidde mu kifaananyi kya Segirinya ate yasiso amuwagira kukijjiramu so kati ye yalonzeeko ekikyamu ekisinga okuba ekituufu kakati ffenna awamu Magala is a foot soldier olwakuba nti nalukola mugezi nnyo and nze anaavoide but I think singa lwetukuba kalulu kano Magala yabadde asinga amaanyi baali babuuza Guardiola mutendesi wa Manchester City ku mulundi guli ne bambuuza lwaki tewatutte Champions League nagamba anti Madrid yabaddemu kakati Mainansi nalukola Magala obadde ojja kutoba naye kuba ne mukudde kyabadde kya olaba bwe babuuza abantu baneebibuuzo buli omu n'agamba sibeegomba buli addako aba anoonya ngeri yakwogera sibeegomba mu ngeri ensavuwaze kyo kyatwalidde bukulu Magala okwapreciatinga amuliko era nenalukola tasobola kuzza feva kubanga kibadde obvious nti bwagamba nti nange njagala Magala wagamba nti njagala gundi kibadde kijja kukuba ekigundi then nalowooza okusukka Magala waali oba ontegeera era tuyinza okugamba tosaana nalukola nigamba nze neeyagaliza oba ontegeera naye Magala yamuwadde stepping stone ate era Magala nalukola omuwa ekibuuzo ekyo badde bamukuba bukubi ne najjanga sita naye mu byonna okutunuulira Magala olowooza what would be the best option for him because nze ndaba ekyoka abantu bamwagala ekyokubiri is calm talina kyakaka is calm oluzungu lwasobola okwogera alwogedde lwatayogedde alukoze eki alwogedde ekyokubiri alina support singa obadde gwe nga olina one-on-one ne Magala simanyi waje bamuzaala simanyi waje asula he deserves a post somewhere mu Uganda eno mwe tuli because njala nnyo omuntu afunye ku experience y'obulumi bw'abantu ekikulu nnyo aba amanyi nti omukulembeze atasulanga ku njala bwe mujja ne mugamba munnange abantu bali eri enjala abataga baganye kufumba kakati ayina experience y'obulumi bw'abantu nti asobola okutegeera date political environment mwe tuli okitegedde so he deserves a post somewhere nti ayina moral authority eyogera bwe bajjako obukulembeze obubi kuba abuyiseemu kakati he deserves a post somewhere naye this time around mu kikopo mulimu Barcelona ne Madrid nti however much Arsenal emanyi obulumi bw'okubeera nga tetwalanga ku Champions League buli muntu yandyagadde etwalemuko naye waliwo bali betugamba nti bali they have a better team gwe Magala kigambo kibyo simanyi but I've liked Magala ati kuva jjo Magala okujjako kyemunenyamu nnyo kukyamuukirira nawe akyamuukiriddemu ne Magala ku kibuuzo kye bakibadde kikyendi musibe bamubuuziza ku basibe naye ate kimugyeko nnyo Maxi ne Magala ne bw'aba tafunye kaadi Nuupu mbadde ngisaba efune weemuteeka mu bwangu oba chairman LC5 oba kansala LC5 bamulabyemu obukulembeze ate nange nze kujja kya Dr. Kef nze ndi muvuzi wa taxi nina ekitongole kyenkolamu naye nze bwe nsanga omuvuzi wa taxi muddiramu mangu wamumanyi gye nava era ne bwaba pameti tagirina nyinza amangu aguga nti nsikola ki ne bwaba ntawaanyizza ne bwali basaba pameti ate sinyinza okusikayo yange nengimuwa baga akabwate kerabye baakajja mwangu okudduukirira abantu abali mu bulumi naddala abasiba ate nga munnabyabufuzi ekisooka otwaniriza makomera kati Nuupu ina omukwata ng'ekyatika ne bwaba tafunye kaadi bamuwe ekifo ekyamangu ne bwaba tagenze ku bwerosi 5 oba gundi bamuwe ekifo nga kyamaanyi nga n'emmotoka weeri mu Nuupu kale nze nno katono nnyo ku Magala ekisooka nze kunze nalukola is very hard to beat
omwasa omuvubuka oyo omulaba oyo abuuzizza nalukola ekintu kya DP ekisooka bw'ayogedde kibadde mu mitima gy'abantu bali owulidde mu nduulu zibabadde mu mitima emotion zono zataddemu mu nsi omwana w'omuntu ayagala mulabisa bwe kiri naye obukakkamu nalukoola bwakozesezza okuddamu ekibuuzo ekyo n'akibireetinga n'obulamu obwa bulijjo nga liba ddembe lyo nno okugaana kubanga olina eddembe okukkiriza oba okukola ki naye nga kyayogeddeko kya bulijjo oba okitegeera bulungi ekyokuva when you get back to politics wano mu Uganda tewali kibiina ky'abantu baali basinga kwemanyanga ba DP ekyo kikulu nnyo kuba abo bonna abaana ba DP omulembe gw'abannalukoola DP tebayingira nnyingire bakitaabo bakiri baali ba DP kuva waka kakati ekibiina kye balimu tekinnaweza myaka 6 ontegedde kakati DP ekwanguyira okwogera nga wagirimu osegedde so just ani akimbuuziza oyo oli kakiika njagala onjogereko naawe ebyobufuzi sooka obijjemu emotions okyamuka ebyobufuzi bonna genda obanoonye bonna abasajja abasinga obbizannya mu nsi yonna baba bakakkamu Kyagulanyi oyo rapa era mu nnyimba ze ffenna tumuwulira ng'adduka naye gy'omulabe ng'ali ku gundi asirikirira bw'ati nti buli lw'osiriikirira n'otateekamu emotions kikuyamba okuddamu ekintu ekituufu n'owiininga n'abadde takwagala n'agamba naye ono is better oisegere Museveni oyo omulaba te abali ku ludda oluvuganya bonna tebamwagala naye Museveni bw'oba tomwagala kyotokolanga kimu tomuwanga matu toweegwangayo okumuwuliriza ne bamukuteerawo n'agamba gye nagamba Museveni yagambye tomwagala omuwalana ayagala kusisinkana akakkana bwati n'akunnyonnyola ebintu kikwetaagisa muntu mulala kutaggulula bwongo okugamba owaayi ebyo bakunnyonnyodde yadde propaganda naye ogenda oveeyo ng'ogamba omusajja yagambye mu 8 we yawambira obuyinza nga Uganda esolooza ebbiliyoni 3 essaawa zino tuli mu 5 mu 6 kitwala muntu okutagula okugamba nti emyaka 4 sebo tetulina enguudo zonna twewola neewole kati buli lw'omuwuliriza naye akukubisa ki bukkakkamu kyobulaba ali jjoke ateekamu ebyolusaago-saago n'agera engero n'ateekamu ennimi ne bw'aba asisinkanye b'oponenti we omanyi obaga like my brother Kyagulanyi takozesa bigambo bikaawo era abijjayo lumu na lumu kati kaadi eyo mu byobufuzi abantu tebaagala bantu bababoggolera bwe kiri tebaagala muntu alaga bukaawo waliwo omukulembeze wa Burkina Faso gwengoberera eyawamba obuyinza ayina eggaali wa Burkina Faso ayina eggaali gy'atambula nayo naye mu ndaba omulaba ng'omusajja omukambwe naye bw'aba ayogera n'abantu kati ono yo atambula ne pisito ye oyo ne mu kujja eggana yazze ne pisito ye bw'aba ayogera bw'ati aba mukakkamu nnyo 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 Kagame batugamba mukambwe naye ojjolabe Kagame ng'ayogera bonna babeera kuwolani so jjamu emotions mu byobufuzi namwe ddala nga muli mu public bwe kiri olina okubeera nga ne bwe kiba kikunyiziza oluma amannyo booti n'omanya lwaki ekibuuzo kino bakikubuuza bwe tubeera mu kooti abatera okulaba kooti dramas omuntu ayagala akulabise mu public kyava akubuuza ekibuuzo ekyekisiru mwami gundi wakwata omwana togamba ze tomanyira gwe zikwataka ku mwana kubuukayo omulamuzi ajagamba okay ono ozivaako mangu so buli kye bamuvunaana naye olina kukkakana ogamba ekitiibwa omulamuzi mbadde mbuuza okukwata ategeeza ki naawe n'otandika kuzannya psychology nti okukwata tutegeeza rape laga bwe kubanga kukwata mwana nga waliwo omwana akaaba ne bagamba mu lulimi Oluganda lega tukwatire ku mwana namukwatako naye bwe kuba ogw'okuliisa maanyi omusajja ow'ekitiibwa nga nze mukama wange nyina abakyala 3 omulamuzi asobola okugamba nti ono musajja mukakkamu ayinza okuba teyakola ki so nsaba oddemu emotions bw'oba oteesa ate naye kamunge
Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Almutawa Enterprises Limited bano beba kafulu yo estate development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited beba kafulu bayina polote enteketeeka obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa Nansana ku Hoima Road Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 0753319461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Oyo yaani kakiika ebyo nabyo byadiba byakoma ku Kenya Lukyamuzi kyovunula nti Katoli Bwama yamugjayo ate bawulenga byoyogerera kulale si byoyogerera wano bagassa ebyalale tebamanyi lale kakiika ebyo obadde byayogera noli bonna abasinga abadde ayogera nga bapasita nga bali ku crusade. Ebyo byalale abantu bakuŋŋaanye bwe mugenyi mukulu bwe nannyinirale ne bweweyambula ne bwebuukabuuka ne bweweesooza ebyo bibakulale n'okyanga audience oteeka okuba dependable. Owulidde oteeka okuba omuntu omukakkamu. Humility, integrity and status. Oteeka okuba otambula nebyo mu bantu abangi bazibu nnyo. Owulidde ebyo ebyalale manya baba bavubuka baba balonzi baba bantu bo nga gwe wabaleese ne bawulenga lale n'audience nga wano bwe tubadde ekiranjala kigenda eri balonzi. Abalonzi tumaze emyaka 40 nga temumanyi kikyakulonda. Debate eno ebibuuzo babiserekitinze bulungi okulaga omubaka wa parliament biki by'alina okumanya. Alina okumanya first of all ekitundu kyammwe bwe kiri, alina okumanya ekibiina mwali, alina okumanya ebikolebwa mu parliament. Kati ebyo bintu bisatu kwolina okutundira okulonda omuntu. Wano tebabuuzizzaawo muntu n'omu wakaziika abantu bameka. Tebabuuzizzaawo muntu n'omu n'ebijja bimeka mu kawempe North. Bw'osanga simanya balina abalonzi bagamba simanyi oyo bw'okonkona aggulawo n'ekiro yaweerera abaana bange. Ebyo byonna bisobola okukolebwa. Naye sipiika wa paalamenti njala omukwotinga yali e Lwengo n'agamba abaayo nti omuntu ne bwabba tewali buzibu kasita ajja ne mukola ki kyewandiyagadde nti omuntu abaziikirako aweereza ebbaasa simanyi n'abaana bamwe bana baaweerera naye nga kyabafiiriza eri waggulu ku national kinene nnyo. Twetaaga mukulembeze agenda kutereeza waggulu, ffe tetwetaaga basabiriza. Teweetaaga MP agenda kuweererera mwana, teweetaaga MP agenda kuwa contribution ya kwanjula, si be weetaaga. Weetaaga kuteerewo mbeera gwe ng'obyesobolera. Ate nga tumaliriza waliwo ekintu ekiri mu pipeline ekijja ekikkaatiza byonna bye mwogedde mu bbanga erijja erya ettono ekitundu bagenda kitebolinga ekitereeza mu kkooti y'amagye. Weetaaga omubaka anaakukiikirira ayogere ebirowoozo kubanga singa temwokiikira ebirowoozo bye tebiikiikirirwe kakati ekkooti y'amagye akalembereza ke mwafunye kajja kuggibwawo kati eggirewo ddala eggire mu mateeka. Abasajja abeereri boogera zi atiko egamba ki? Balina ke bakoze lwakuba mbadde ndi apanda ne babuuziza nti
chapter semateeka waliwo kyali babuuza kiri mu chapter ki eya semateeka ndabye abantu wano kakati omuntu gwe neetegereza ye muntu azzeemu ekibuuzo ekyo nga Nalukoola amaze kiddamu alina okuba nga yeetegereza nga Nalukoola ono yatusinga mu mateeka omukono gwe gugenda gutya abavubuka abali eyo tulekerawo okusoma obutabo bw'obuseegu weefirizeeyo ku kadde oguleyo constitution y'eggwanga ne bw'omanyamu ebintu ebitonotono bwe kiri obutamanya tebukugisaako musango bwe kiri mirundi mingi abasirikale ku kkubo okwo batukwata vagala n'akukwata n'agamba emmoloka tugisika gitwala naye nga woopakinze akapande kagamba no parking naye nga gw'oyimiridde onaakutwala nga tomanyi njawulo ya parking na stopping bwe kiri bwe bakusanga oyimiridde ojjamu mukadde wange ono ava mu mmotoka you've not stopped you've stopped topakinze era omusirikale alina kupimira ddakiika namanyi ono mu ddakiika 5 ajja kuba akoze eki avuddewo ne batukwata ne batutwala nawe ne bakutwala gafala n'osasula emitwalo aga so omusirikale mubuuza semateeka agamba bw'ati ow'oku kkubo kino kyenkoze bakiyita stopping parking nga nvuddemu nenzijjamu ekisumuluzo neŋŋenda omusirikale ajja kunaaba mu ngalo akuviire mubeeko obuntu obutonono bw'otandika okwemanyiiza okukola ki omusirikale akwate agambe njagala pamiti yo omugambe pamiti nagyerabidde eka akusika okutwala omugambe semateeka mpe essaawa 24 kati gwe wandiika enamba plate yange n'enamba yange ey'essimu nze nja kuyita mu avenue ziri digito nkuweereze pamiti yange singa takikola mu ssaawa 24 bakutwale ne gwomanyi sente abaana ze bawaayo ku kkubo muzeeyi pamiti njerabiddeyo anti nkutwala ekipapula kya mitwalo 2 n'agasasula so mwemanyiza okubaayo obuntu obutonotono bw'omanyanga naye bw'oba odisikasinga eyo mu banno kakati kijja kuyamba okukula ogenda okutuuka mu bino nga kunaza naye bagambye abasajja batuweeyo teeka akiri oyagala okusooka okuyisa mu paalamenti neŋŋamba nno kati kaweddemu bana njagala okubeebaza abadde batugoberera nga tuweereza ebintu ebyo kansoyo mina kyemuyizeemu twagala okwebaza bannaffe abanno mulundi ogusoose okujja wano nange gwe gusoose manyi nina kye nagamba abaana guno gwakubiri najjako nenkoma wali ku geeti nali ku tv neetoololako wano nali ku tv nga tuva kuziika sigini ngamba nti mulaba abaana abakusolya b'okukulawundi banjawulo nnyo kati gwe omwana ali ku mutimbagano webale nnyo obwakutusodyawo naye oyinza okuba tokiikirira kimala bano abaana abali ku ground nimukwogera ku mwana eyandabye nga intaneti yange nfuna ngamba sayimo tugende bakuteereko futusodya oba ontegeera liku futusodya yagambye nti ogenda kukolera wa neyeetikka emmeeza n'agiteekawo wali oba otegeera gwe ntaddeyo buteesi vidiyo sawundi n'atabeerako n'onvuma ebbina n'ogamba kino ekigambo kyo ono kyayogedde so kati kyembasaba kyemukola kinene nnyo nensaba mukiikirire bannammwe abali ku ground ate bba abakwatamu kuba ate bo balina embala eki endala nga tulina kubeera muntu ki omu kale tugenda kusukkawo basaba nange mpozi okubeebaza mbadde gwe mulundi gwakusoose okujja wano nzize leeti ninasoose nenyimirira wali naye bankimyeyo mu bwangu omulala abadde oba Saamu wa Bobi n'abalala sibategedde ne bandeeta ne bampa n'entebe mbeebazizza nnyo kuba mbadde sijjangako wano ate manya sibeegattangako lwakuba mbawagira naye sibeegattangako naye neebazizza Saamu wa Bobi n'abalala bampadde entebe n'abanyanyiriza mu bitiibwa mwebale nnyo mwebalire ddala kale bane mubeere bulungi mwera Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.